Chikute. David Lutalo wana chikute wano. Ndozamula babana banyumirwa. Abana banyumirwa tebagala kumanya. She batabudde sho bana ekute ku mutwe. Tuli wano nga tunyumirwa n'abaana bona. Subidwa kinene atanatuuka yamusambyako. Tiketi ya mitwalo 3 n'emitwalo 5 ne milioni 2. Tuli wana abantu banyumirwa. Ndoza vibe ogiraba vibe ekute. VIP yakute dda ne ordinary mugiraba nti yonna bali mu vibe yokka. Bantu nga bakedde eno. Tuli wano ku Africana Hotel Africana. Ndoza vibe muziraba. Abaana banyumirwa. Jebaleko. Nawe jebale. Webale kujja mu show ya Africana. Ogereko nange mwebale kujja mu show. Kale mkwani. Nga show mu janjawulo kike mu. Mubadde bute kujja ku show za David Lutalo. Janjawulo kike musubira mu show ya lero. Tusubira bingi abayimbi bangi. Bible kalabye nga kawaggulu mwagala nnyo David Lutalo. Mwebale kujja bambi. Gambayo kakagambo kuba tasobodde kujja nti basubiddwa. Basubwa bangu basobola. Mwebale kunyirira. Mwebale kusimba. Kade kaabo official tuli ku media wano. Abaana mubalaba. Bwekyo bwe tukikoze wano ku Africana. David Lutalo bwatyo bwakoze ekintu kya leero. Amanya nzeka wama official. Osokumpita Zakdon tuli wano n'omukutu gwa Kookie Promotions. Tuli wano ku Africana ngawe mulaba Africana ekutte era nzo mu ku timu ya David Lutalo nze mwogezi waayo era tutuno kambabuuzeko mbaweko bannange bababuuzeko era kansokene ono mwami bamuyita amanya gendoza keyogerere sebo mukulu bakuyitane. Amanya gange nze Segirinya mobilizer team David Lutalo ndine bannange wano tuze wagira muyimbi waffe era nsamu abakyali ebweru muyingire mangu kuba enyimba agenda bakuba lumu kulumu asubira okuyimba saawa 2. Kakati mukulu kyanjawulo ki ekiri mu sheno kusinzira ku endala zonna zize zibeera. Bayimbi bangi be bamuwerekeddeko kyekyenjawulo ekiriwo. Tusubire David Lutalo okuba live band oba ajja kuba CD. Gwe kyolina omanya oli number 1 star oba nkyogere ntya wamaanyi kwegamba takyayimba CD ebya CD yabivaamu awo. Okay, toyanziza nnyo mukulu Segirinya. Madamu naye katukwe kazindalo kafe bambi obeeko ti otubu. Amanya gange bampita Mire team David Lutalo disciplinary leader nze nkwasise empisa erudde eyo. Omuyimbi waffe mwebale kujja kutuwagira kuba omuyimbi waffe wampisa enambe mu Uganda. Ngaba Kookie Promotions twagala tubeere nga tubatuusaako buli kimu. Kakati kayimba ki kosinga okubanga weesunze ku lunaku lwa leero? Akayimba kenyini ka concert eno kabisika ndagala. Gwe kabisika ndagala kakujjukiza kikyo kalowoozaamuko mu kutwaliza awamu? Kayimba ka mukwano kali kakwata kubaagala nganza ali mulavu nakati mwendi mulavu. Mama somwogera wano kumpewo. Somwogera kumpewo zaffe za Kookie Promotions. Nsobola mwogera kumpewo mwami Happy. Mwami Happy banaye yetagola bwako. Soko muweyo kalaini mwaka kayimba. Wakiriza no tangana. Omutima nkuwadde n'otwala kati atonda gankona. Watyo madamu Mire bwakigadde nga tunyumiza ku mwami Habati sebo bambi jebaleko. Kale papa jebale sebo. Ndaba tuli ku Africana ndaba obudde bukyali n'abantu ndaba bajjudde. Kyanjawulo ki ekiri mu sheno ya beeyi n'ate ndaba abantu bayingira. Ekyanjawulo n'abayimbi banne bakikkiriza nti Uganda's #1 East African vocalist nti bwakwata mu kigambo kibayita music buli muntu yakkiriza n'abayimbi bakkiriza kyovola nti bamuwerekedde bangi nti okuva lweyajja taddirira nga bulayongera kulinnya madaala. Kakati ekyabantu okujja ng'obudde bukyali ne bajjula nnyo bwe bati g'osuubira nti
kijja kubeera kitya Shene egenda kufundikira etya kati no muganda ng'okyali ku ky'abantu nti bazze mu bungi banguye naye tikiti zaggwawo lwakusatu ezafuluma zonna zaggwawo lwakusatu nti abantu bazze bangi baleme kunyumizibwa omuntu abeere ku mwanjo afune ekyo kye yasasulidde tiketi za mitwalo 3 bulijjo tukola ya mutwalo 5 tiketi mitwalo 3 mitwalo 5 miliyoni 2 meza n'ebyo na tiketi zaweddewo. Okay, toyanziza nnyo mpozi gwe mukulu ali Albert Sebunya timu David Albert oli gwe badde bayimbako oyo omwana oyo weero gwayimbyeko gwe bayita mmere muweereze ku kayimba akayimba kenyinza muweereza nti nkwagalira ddala muyimbire mukola ini yonna buze ndibeera bwentyo paka sirikyusa bambi totya yongera mu maaso akayimba kanyumidde tebyanditulesa amaziga tebyo byakalabye nasokotema lafu yo yenyiza obulago kazuye nti obubaka bufunye ku Kookie laba awaana mulala oba olunaku lwaleero tukulaba okedde ekitabeerangawo ku shee zisinga tebatera kukeera budde buno gwe kyanjawulo ki ekikezeza okujja ku shee no budde buno nze siina nnyo kyamaanyi ekyenjawulo nti era nsigadde nze kulaba muyimbi wange era gwe mpagira anti nawe nkulaba oli ku ttiimu ndaba t-shirt oli ttiimu ya David Lutalo seri ttiimu naye ndi muwagizi ate bingi byenkwasaganya munda eyo bwe bayita ba musaayi gwa David Lutalo era Facebook account yange nze musaayi gwa David Lutalo naye nga emirimu emirala gyange gyankola ndi promoter ni bambi promoter Viola abamanyi abatamanyi tebamanyi n'abajja ku nga mutulaba tunyumirwa show yakutte dda waneeno tuli waneeno nga mutulaba fena vibe ekutte wano amazina ndowooza ogalaba nange njiza okugazina kikutte wano kabisi kandaga kikutte jebaleko nyabo webale kujja kushoya kabisi kabisi kandaga kasubiramu kyanjawulo kyolwali oludde ng'ojja mushoza kyasobola okukola ekyenjawulo kyonna era nga mulaba mazina gaagano gakutte bannaye ndi wano naye mpulira saga kulekera kuzina mazina zena gansesebudde tuli wano ekintabuli tuli mu vibe ekutte wano eno ejebaleko webale kujja kushoyadde amanya bambi kikyanjalo kikyosuubira olunaku lwaleero okunyumirwa kwosinga masanyu gokka David Lutalo omwagalako kayimba kyokusinga nga bungi buyimba bonna obwagala tumirako abali eyo abatazze ku sho nti basubiddwa bingi tumirako mikwano gyange bonna erugazi abatasodde kujja eri abatabitegedde kirabika tegedde ndowooza mukiraba sho yino ekutte tukifabba kule nyabo bayesa akwogeramuko nawe madamu wanjisebo jebaleko bale sebo nawe jebale webale kukwata budde twabukute okuba Lutalo waffe ali ku mutima gwani amanya babita Ferry the superstar tuli ku Kookie Media njagala bambi okubirizeeko abasigadde abatana bakutuuka nti ekintu kyakutte banange mwanguwe tiketi zikwawo mwanguwe vibe yakutte dda waneeno David Lutalo omwagala nnyo kayimba kikosinga bakayita akamba kensinga okwagala ku Lutalo bakayita kabisi kandaga wawa katali kabisi akantu kanjawulo kalina be kakujjukiza bingi nnyo kanzijukiza ex wange tumirako ex w'omugamba oli mukulya bulamu eno bane ex waddawanza ndi mukulya bulamu obagwe oliwa nsigadde nze Kawama official tuli wano eno vibe mugiraba ekintu kintabuli banyabo njagala babuuzaako basi jebaleko mwebale kujja ku show amina namwe nga mukedde tulina okukera tulina okikwasa amaanyi
Show yatandise dde okukyamula. Nze nakyamuse dda. Abayimbi tebanayimba naye kikutte. Kyakutte dda mwana. Tulinda Lutalo yekka. Abali ebweru basubwa. Musubwa mwanguwe. Temumanyi nakye musubwa kabisagala. Kayimba ki kosinga okwagala ku David Lutalo? Switi mbona waŋŋamba teri ali kunsona. Wekito nga tuli wano kiri kitya musanze mutya embeera ya leero? Mbeera nnungi nnyo akakuba katusumbuyemu. Akakuba katonyeemuko awo. Mukama atusasula. Kati akasana. Omwana we Luwero yajja amazeeko. Ndowooza mukitegedde. Mwana we akola atya? Omwana yakikola yajja amazeeko. Abantu yena gy'ovudde wagambe ku Kookie Media bonna bajje nti ekintu kyakudde. Ekikulu kyakudde banne batane bakujja mwanguwe mwena omwami wange oliwa. Yaziza nnyo osigadde gwani? Nze Aisha Namasuba. Aisha Namasuba musayi gwa David Lutalo. Ndowooza mulaba esho yagyetegekedde, esho yagikedde, abantu bonna baabo kikutte, vibe ekutte, abantu beesunze bali mu kusanyuka. Bayimbi tebanatandika yimba naye nga abantu bo bali mu kusanyuka, kintu kyakutte dda. Abantu bonna mubalaba mu bungi. Tulaba obudde bukyali n'abantu VIP tujja bejjudde. Kyanjawulo ki kye mutegekedde abantu ku show David Lutalo? Besunga ekigenda okubeera ekyanjawulo eno show njagala okuga nti tannabaawo omwaka guno esho egenda okubeera ekyasinga omwaka guno. Amaanyi tiketi zibadde ku ssente mmeka olunaku lwano? Tiketi zibadde ku $3, $5 ne bukadde 2 emmeeza. Kubirizaako abantu abalaba Kookie Media nga bakyali eyo waka nga ababadde batamanyi kino kyanjawulo nnyo ku luno. Era nkubiriza omuntu yenna ali eyo nga tanakutuuka wano osambyako odduka misinde kubanga ekintu kikutte abantu bajjudde oyinza ogenda kuyingira. David Lutalo ye muyimbi wo? Oyo ye namba emu wa Uganda sebo ye muyimbi wa kayimba ki kosinga okumwagala? Akayimba kensinga okwagala kusiima ne wujuwe. Osooka tuyimbiramuko kapaati nsobola okuyimba natomoli misola gayina likolola moni eloyo tomoli misola gayina likolola moni te olayo switi olaba ekamukusinga toyansisayo twebale nnyo aba wano ekito bamukedde okujja ku show ng'amadde mugiroota buloozi. Mubadde mugiroota buloozi. Naye nga tukirabiddeko ddala. Kayimba ki akapapa aka David Lutalo akasinga okunyuma? Kabisikandagala. Era ke kasinza okuleeta? Tekandeese okuzija ewaka. Okay. Kubirizaako yenna asigaddeyo mugambe ajje wamu nti nno kintu kyakudde. Bane mwenna batwale ewaka mwangu kino kyakudde dda. Bwe kityo bwe kiri waliyo kannalulungi wano eno. Banayo bokutte ekifo kya mbuzi yebaleko nyama. Webale kujja ku show ya Kabisikandagala. Nawe webale kujja. Ogyesunze kuva ddi? Ogyesunze kuva ddi? Ebbanga ddene okubeera batandika ogiranga. Kayimba ki kosinza okwesunga ku lunaku lwa leero? Nyingi. Nga kayimba ki? Itizote. Itizote era ndaba embuzi yakwatiridde dda. Osoyimba muko line emu. Kuyimba kwagwa kono. Kale kubirizaako kabasigaddeyo bagambe ekintu kikutte wano kwa. Gabo balaba abantu bangi batandise onyumirwa wano. Era tuline wano bonna abantu bonna kintu kikwatiridde. Kofira muziraba timu David Lutalo. Ekintu kikutte fire ajje baleko Madam Brown. Kale sebo nawe jebale. Amanya. Natasha wa David Lutalo. Yonna gy'ovudde baako abantu b'okowolo bagambe ekintu kikutte. Bannanga abantu benda mungona nansana kasubi yonna bakowola mujje ekintu kyakutte dda. Kiki ekisinza okukubiriza okulabikako olunaku lwa leero mu budde? Nawe David ali mu musaayi. David Lutalo ye muyimbi. Asinga. Nambawo. Ya mmere ye my number 1 vocalist. Kayimba ki akasinga okunyuma? Kwasa. Osoyimba mukola nnyo. Enda kwagala. Yarabana. Togenda kwegisa. Ziri kwegisa. Bana
bwatyo Madamu Brown bwakikoze tulengerayo Nalungi omulala wano nnyabo kiki ekikukezeza ku show bannaye nze okulaba omuyimbi wange David Lutalo omubwati. David Lutalo kiki kyosinga omwegombako oba kiki ekisinga omukwagaliza? Bannaye njagala nnyimba ze omwana ayimba ennyimba ez'omukwano bannaye. Ennyimba akayimba nga kyakasinga okunyumirangako? Ujuwe. Okay, yimba mukola ini ya demu okubiriza n'abasigaddeeyo obagambe bannaye mujje kintu kyakutedde obakakasa. Ujuwe nakuwasa kupira muchana mulira nkwangala nnyo bambi. Kubirizako abantu beeyo gy'ovudde obakakase nti abantu b'ekindi n'ekindi mujje wano kikutte. Bannaye abantu b'enakawa, abantu b'ekibuli, abantu b'emutungo mwenna mujje muwagire muyimbi waffe David Lutalo yasinga mu nsi yonna. Amanya bampita Prose embeerawo Kibuli. Musaayi gwa Lutalo omubwati. Ng'okedde okufa bakula ebyokulya nga ate tulaba obudde bukyali. Andi obedda twabadde wano okuva gy'ekiro kyonna kyonna kati tonema okufuna oba kyaggulo oba kyamisana tetumanyi naffe. Nkulaba weetimbye omuyimbi okwatagana otya naye? Omuyimbi nze ndi chairman wa timu David Lutalo. Oyo chairman wa timu David Lutalo. Kiki kye mwesunze okutegekera abantu ekintu ekyenjawulo ekitabaddengawo mu show endala? Kasi kyembagamba kimu bajje mu show bajje balebe show kuba show yanjawulo ngeno kyensobola ombagamba. Eno show ndaba band tukisubiremu okubeeramu live band. Eno show ya live band zokka buli muyimbi agenda okujja agenda yimbira ku live band. Abantu bajja mu show ne babanyaga amasimu ne bababba ne babakuba. Security ekiri kitya wano leero? Kyensobola okugamba nti security ennungi. Kyensobola okugamba security ennungi era buli kimu kwekiri. Osuubira ebyokulya okumala abantu abali wano kuba ndaba bia wali ndaba ebikokokoko ndaba nyama y'embuzi kiri kitya ebyokulya? Eyo manyo naye era nsubira bijja bamala kuba buli wamu waliwo ebyokulya. Kale kubirizaako abantu abali eyo abatanatuuka obakubiriza obagambe wano kiri kitya kati? Abali eyo abatannaba twegattako ekintu kyakutte edda nga we mukiraba, so tulingirira mmwe mweka mujje tubalinze kuba ekintu kyakutte edda kyonna tulinda mmwe mweka tubaagala nnyo. Okay, tweyanziza nnyo kayimba kale nawe gyebale ng'okedde ku mukolo andi lwakuba nti kale oli Lutalo muyimbi munnange kayimba kikosinga omwagalako? Kabisi kandagala oso tuyimbiramuko naye ng'ate waliwo okuyimba bwe yankubira emabega obanyumira naye obukulese olwaleero kekaliko kayimba ka kabisi kandagala olinawo solo oyimbamuko? Kano kabisi kandagala konna tukanya kawoomerera bebi wokimanyi bwe njagala nokulya mmere zesiyoyo. Kati koolako abantu abali eyo abatamanyi nti kikutte. Boy mbabulire kikutte ono bamuyita YSB the top factor mbabulire kikutte maje mwanguwe ekikutte mwanguwe oyingiridde ku tiketi ya mmeka? Nyingidde ku tiketi ya meka zenyingidde ku tiketi ya ordinary kyoba okiraba bantu bakakase nti VIP yonna ekutte ejjudde. Abantu balina okimanya VIP ejjudde era oli alowooza nti yasasudde VIP ayanguweko nnyo otherwise olaba no boolese waka. Boy is a boy ono YSB the top factor abayita lirimpazo sikulaba mwana YSB ayogera naawe katosaawe no YSB bwatyo YSB bwakikoze wamma omutegedde naye lakeddo wamma nkitegedde lirimpazo sikulaba lirimpazo oliwa sikulaba. Ekibuuzo kyo kijja kunkalubira kuba
okuba we yatandika okuyiba paka n'essaawa ya leero buli kaale. Kale tokaagala. Ate k'osinga okwagala. Ensinga okwagala bambi nakusiima egwe wano. Yimbamu. Bambi nakusiima egwe wanje omwoyo alwadera butabula Tobula nkulaba tobula. Kayimbo kaweereza. akayimba nkaweereza bebi wange gwe nalese waka. Lutalo mwena. Kama bebi gwenzaala. Ma, ali yakulaba. Ali yandaba bebi wange namugambye ngenze kikubira kwa Africana. Kubirizaako bafaani ba David Lutalo. Anguwe baje tukikuba omuyimbi mwali mu kizimbe yatusedda. Buli kimu kirikiriya atulinda mmwe mwanguwe. Abakule paka ku macha. Saundi kiriya. Bali eyo mwenna mwanguwe. Balinze. Wategese ku mazina. Ekyamazina ky'obuuza nkulageko. Ku mazina. Nkulageko. Tuyimye kayimba kitaka. Wakiriza notongana. Omutima. Alakatatonda gankona. Bani Nkute tonkona. Bwetunuulira engeri gye nfaanana yogera bakitetankona. amazino galabye bamuyise Sheila. Alinda Sheila. Era tukyali wano nga bwe mulaba wonna wonna awo bakutte. Amanya. Amanya nakayemba tahiya okuva mu team David Lutalo. Era nga ye muyimbi wa kusingira. Uganda omubwaji. Kiki osinga omwagalako nga Mpisa. ekirala? Muntu bulamu. Ekirala. Kuyimba. Ekirala. Okwagala David. Omwagala. Kayimba ki okuva yatandika kasima? Baro yatandika. Nange okeesunze nnyo. Wasa. So tuwamukola. Nakwagala. Akakayimbo kaweereza ani? Kaweereza tiimu David Lutalo bonna. Tiimu David Lutalo babaweereza akayimba ako. Bamuyise Hajati Sanse bwana buwala obunyumye. Bwakedde bannaaye. Kantandike ne madamu. Amanya namutebeka. Ki ekikukeezezza ku Sheena olwali? Ekinkeezezza ku Sheena nzellaba namba emu we Uganda. Namba emu linnya lyogere. David Lutalo. Ebale nnyo kaakati ekya security ekyo kiri kiti. Security eri gulugulu era abali eyo abatidde nti wali security banguweko security y'amaanyi nnyo omwana gye asogole akabisi kali wano kali ready bakanywe. Osotuwaamu layini mu kayimba. Oba bayagala bakolime omukwano gwaffe guli mubire ekinugu kibafika batulike. Mwana vibe mukiraba. Vibe ya njawulo. Papa David Lutalo kenyini original. Mama baby. Ajati. Bana